amanya ko sebo namanya agange Ezekiel Ashraf si omula ent twasasula Chameleone nga 13 January yalina performing Abe Moroto naye all of a sudden Chameleone teyalabikako ekintu kyonna tukitaddemu stage biki byonna tubadde Kalamojja wiiki ng'emu n'ekitundu tuli Kalamojja tulanga show region yonna nga Kalamojja we mugimanyi bweri ennene nga tetulina kyetutidde kubaga abasajja bali so hostile sajja si bangu naye twaguma ne tukolerayo so ne tugiranga region yonna ne Chameleone n'atajja natudisappointinga bubi nnyo era twayisibwa bubi nnyo kubanga ne ssente era ze twakozesa sente twali twewona neewole buli nnaku interest sente zeeyongera sente zisigala zimultiplyinga buli nnaku simanyi oba just tugifuna ddi naye era tugezezaako meeting nga Chameleone tugezezaako okukola buli kimu naye abasajja batulaga nti bo bamaanyi nnyo nti ffe abantu ba wansi tulina tetusobola bakola ensonga ki gye yabawanga tazze ku kivulu yatugamba mbuno batugamba mbuno yali yeebase mu Chameleone ye nga ye yali yeebase era manager yagezaako okumuzuukusa nga tasobola kumutuukirira Chameleone mbu yazuuka ssaawa 11 naye ng'ate twagezaako twamulaba mu show ya Spice Diana kweyo date yennyini nagana okujja okuperforming era nagana performing ya Spice Diana omwami nga Chameleone agreement ki gye mwatuukako naye okutuuka okumugamba nti ajje ku show yammwe anti ffe show yaffe kyali bwe kiti yalina okujja show yali ya Lwakutaano ng'alina okubeerawo ku Lwokuna akole radio adverts like agende ku radio akole interview so by on Friday tugenda mu show so that abantu babeere aware by Thursday nti Chameleone agenda kubeerawo share happening ne we so disappointed Thursday teyajja n'atugamba mbona agenda kujja ku Friday ku makya netuuka ku makya manager n'atusindikira message mutajja bagezezaawo okukinzanya ekintu kyakyo kiganye manager n'atugamba mbona tunonye date endala naye ng'otugamba otya tunonye date endala nga buli kimu tukitaddemu ssente eri Kalamojja wala tugenzeyo tukampinzeyo hotelo za bbeeyi emmere ya bbeeyi abali bagenzeyo bayinza okunjulira eri buli kimu kya bbeeyi obanga atalina mu Uganda ssente mwali muteesezza mmeka oba yali ababanja ensonga ssente twaliteeza miliyoni 13 nga tumuwaddeko miliyoni 5 nga balance alina mumusanga yakatuuka ku buki ku ground abantu bagamba nti abantu b'e Moroto mmwe mwaviirako show ye mwagikulimira netuuka okubeera nga teriiyo show eno tuyinza kugamba nti ffe abaakolimira show ye naye eba teyali era tegenda kubeerayo oba olw'ensonga naffe bye tuyitamu bye bingi tukaaba tusinza Katonda era ffe atulwanira ye Katonda goge mazima ye oba alina amulwanira ye nga ye omanyiye kati Chameleone ajala n'atiisatiisa nnyo abantu mbuno ye takwatibwako tayogerwako neffe sente zaffe nnyingi baganda baffe abaana bazzeeyo ku masomero tebanaba kuddayo ku masomero tulina bazadde baffe balwadde ebisobola bbajanjaba twetaaga ssente tewali ssente compensation mwagala ki twagala ssente meka twagala ssente obukadde 15 zetwagala mwali mutaddemu meka ze ssente zetwateekamu nga kuliko ne losses zebatubanja ssente zo nnyingi neffe ssente zisobola okukavaringa ko twagala obukadde 15 kubanga zisukka namu niffe twagala obukadde 15 tugende tulabiireko nange nze kennyini Kalamojja bankubirayo era nga bwenjogera oyinza okulaba amannya agamu tegaliimu kati byonna tuba tulina okukola ki tuba tulina okubikwasaganya naye nga sente zo nnyingi zisukkamu ne mu 15 naye kati twagala ekintu nga it's a win-win situation naye tugezezaako okutuukirira ku musajja tetumanyi na kumanya ani gwe mwatuukirira bafunira Chameleone bamuyita basiima obugenzi kuba it's not our first time okukola ne Chameleone twakolako naye Soroti twalinako show naye Soroti era ne show negenda bulungi naye this time around tetumanyi kikyatuukawo Chameleone essaawa eno alina embeera gy'ayitamu nti akoze losses nnene mwandibadde oba mukorespondinga Chameleone talina losi gy'akoze ye nga y'omuntu ate baleke kukuliriza nnyo kintu kya Chameleone ye talina losi gy'akoze omuntu akoze losi mulala nnyo si Chameleone kati Chameleone talina wajjiramu eyo losi eyabaddewo ate baleke beera so sympathetic about him because tekyatuuse ku ye kyatuuse ku muntu mulala nnyo
Amannya gange nahabwe Precious kuva mu Elgon Advocates. Twatuukiddwako client waffe yategeka ekivulu Abe Moroto ng'ayita mu Mula Events, Mula Entertainment, n'apangisa Chameleone okuyimba n'agaana okujja okuyimba. Naye bw'atutuukiridde atunyonyodde abadde ageze ku poliisi agezezaako okumusamoninga naye tayambiddwa. Naye tumugambye nti omuntu osobola okugulawo poliisi naye ebeere ng'ekola omulimu gwayo nga bwe yaguddeko emisango gya poliisi ne oteekayo ne civil, omusango gwa civil ng'oyagala bakuliyirire ssente ze wafiirwa. Kati ne tumuwa amagezi asooka muwandiikire, kwe kuwandiika demand notice gy'abalaze nti balabe oba basobola okugonjoola ensonga zino oba basobola ozimaliriza nga tetunaba kuteekayo omusango mu kooti. Singa kiba kigaanye ki ekiddako? Bwe banga tebasobodde kugonjoola ensonga zino mu nnaku nnya ze tubawadde, tuba tetulina kirala kyakuzzaako nga okuggyako okumutwala mu kooti nga tubanja asasule ssente zeyafiirizibwa, kubanga ne hoteeri we yali ategese ekivulu yamuwandiikidde ng'emugamba egenda mutwala mu kooti client waffe bw'aba tasasudde ebintu ebyamenyebwa, kubanga hoteeri yali ekyali nampya ne bamenya ebintu byayo, glasses byonna demand notice. Hoteeri yabawa ne demand notice ng'egamba nti basasule ebintu byonna ebyayonooneka ku hoteeri. So tetusobola kulinda hoteeri okusooka kusiba client waffe, tujja kusooka naffe tuteekeyo omusango gwaffe, kubanga tebagugonjodde mu outside court, wabweru wa kooti, tujja kwekubira endulu mu kooti so that asobole okuliyirira ebintu ebyayonooneka. Amannya go ssebo? Amannya gange bampita Kibi Ashraf, CEO Mula. Ensonga ki ekuleese? Basasula Chameleone twalina show